akakiiko ka Public Accounts Committee Central naye nebaza abali eyo mwenna nga mwine ifo by'obukulembeze oba mu mizikiti oba mu makereziya oba ffe mu byobufuzi kubanga abakulembeze bwe batwala eggwanga mu maaso oba oyagala oba toyagala tewayinza kubaawo kituli kati kyenkubiriza mwenna abali ebifo tubikozese bulungi tuyambe bannayuganda nzikiriza nsaasire bannamawogera twafunyemu ekikangabwa eky'omutuuze eyattiddwa ekyalo bakiyita Lwamwende mu muluka gw'e Nakagongo byabadde bya ttaka muno muli nakuba muna akakumbi ku mutwe Youth Seremba myaka 54 yafudde twamuziise Lwengo ekyalo badde bakiyita kya Mukama so bannamawogera mbasaba twongere okukuma emirembe kiruma ng'oli mukulembeze n'owulira amawulire amabinga ago jjukira mbadde naakava mu kisaddaaka abaana waliwo ekyalawo bakiyita Kasaana abaana babiri basaddaakibwa naye twebaza nti mwami Nalukola ne banne 8 bali mu kkomerera tusaba famire ezo zifuna obwenkanya nzikiriza Microfinance Support Center ine mbeera gyetandiseewo olwaleero nfunye message 5 ku ssente eza emyoga ng'ekimu ekibiina ky'abakyala abeegattira mu SACCO Mawogola County SACCO ey'aba women Mawogola County SACCO ey'aba youth ez'abaliko obulemu n'eza ba leaders kakati kyensaba nakubiddekaawo ne musaba sente ezo nga zigenda ku akaunti z'abantu bano tulongere okunoonyeza kubanga Honorable Minister Kasolo bwe yaliyo gwasembayo ebibiina bino ebisinga baali babiteekawo mu gihe sente ezo zajjanga tukyali mu kalulu ebibiina bino ebimu nga weebyebiranga tebiriwo so mbadde nsaba twongere okwetegereza nti bigende mu mikono gy'abantu abatufu miliyoni 10 sente nnyingi ebisinza okugoba ababaka mu constituencies abantu okuloza nti abaka balina okuwaayo sente ate nga sente zino ziyita mu mikono gyaffe zituuke mu bantu so tuzirondoole okulaba nti zigenda mu mikono emituufu ate ne bannayuganda bamanye nti si ffe tugaba sente zino sente zammwe za muwamusolo si sente z'NRM mugende muzifune zisobole okubayamba gavumenti ki ate yebale zaffe nze naawe eriwa zaffe nze naawe ne programu ya NRM wekitiibwa nkwebaza okuba nti programu ya NRM ng'omukulu bagambye programu si NRM ya gavumenti programu ya gavumenti kyekyo kankuzeeyo nkujjukize omukulembeze w'eggwanga bino byali bigambo bye n'agamba nti nyiirira abakulembeze abagaana abantu okufuna ssente kubanga ssente zino situndangako nte zange situndangako nte zange situndangako obusaa bwange wadde ebirenge ku nte zange ndeete ssente zikole mubaa zino ssente zammwe nazeewola ssente zammwe nazeewola mukulu Museveni ssente zammwe nazeewola bannayuganda muzikozese so si zange kakati ekibadde kitutawaanya ssebo bino bibiri era njagala naawe olabadde obimixinga okwata ssente za gavumenti n'oziyita ez'NRM that is very wrong kuba nenanyiniza ogwo baali bazisibako yazeegaana saagala ogambe nti njagala zireka bwentu njagala kikkaatiriza nti omukulembeze bw'alaba ekigasa abantu kakibe nga kivaawa sa kiva mu gavumenti kuba gavumenti gy'ovuganya yoliko opposition ne bwe kiva mu gavumenti nga kigasa abantu si kya byabufuzi kibayamba okuba obulungi n'okijjayo n'okiwa abantu bo n'okiwagira ne kibatambuza ne baba bulungi its okay kyenkwebazaako ekyo obwange gwa kirondoola era nagamba nti gavumenti y'abano ne bwefumba akatogo nga muwogo muwutta ng'ebijanjaalo byawumba ng'enkumbisi era olya kuba kyekiriwo kale wakkiriza dda nti weebale birondo tali mu gavumenti tali mu gavumenti njagala okwaniriza owekitiibwa mukono gwa gavumenti Wanda David era mukakkamu oba atidde ki Kabanda yamaze dde okusabumitinga teyakubuulidde wamuwadde ku budde bwa kakoza n'abimala yogeddeko nakyagamba beera simanyi lwaki atidde nnyo naye nsanyuse nnyo saala kwogera nnyo bingi wano mu kutandika naye manyi bwe twali tunoonya akalulu Pulezidenti Museveni yavaayo n'enkola ey'emyoga yali kalamoja eyo n'enkola ya parish development model era Honorable Namuga akyogedde n'agamba nti byatandika mu kalulu nga babivumirira nnyo nti tebiriyo tebijja kukola tebigenda kukola badde nsaba ondeke agamba nti tebiriyo tebigenda kukola babireetedde mu bululu bababuzeebuze naye sente tezigenda kukola ki kufuluma nsanyuse nnyo ono bwe mpulidde abamu bennyini nga baga nti sofa sente zamaze dde okutuuka mu Matete microfinance
bukadde 100 n'endala sente kiba kitegeeza nti sente zakoze ki zatuuse kati tebikyali biri ebya Museveni yali alimba yali abaguumaaza ng'anoonyezaawo kalulu ne kakati omanyi abakulu bano nze nyina ebintu byentera okwogera eyo enkola bwebaawo nga mbi oba luguudo olwo lubeera lwa mwami Museveni oluguudo bwe luba olubi olwo lwa pulezidenti Museveni bwe lumala okukolebwa mpaka abalukoze sente zaffe zamulwa musolo kasita lubanga lubi tebakwatibwako ku nsonga tebasobola kasita lubanga lubi ng'essomero liri mu mbinabina eryo essomero batwalawo n'owa kamera jangu olaba essomero lino erya Museveni emyaka 38 gyamaze mu buyinza naye bamala okuliko sente zaffe muziraba gavumenti yaffe ffenna kale webale nnyo mukama wange tubitegedde nange aliko mukolo neŋŋamba ebigenza obubi sizize tatunze enteezi obulungi bebaze sentebe mukama wange mukulu musinsanyusa okulaba ono looya George Musisi ensonga eno etambulidde nnyo ku yeeyo abaana betwogeddeko bano abasibe abasibibwa abateereddwa era twebuuza gwe bibaddemu mu makati batuuka n'okugoba ku mulimu ngaoyanjula bubi abantu looya kituufu naye kyenjala okutereezaamu nti nalukoola oli gwe bakutte ow'emateeka si ewaffe owawano kubanga abantu bayinza okuga nti nalukoola nga tetumulaba tabanga y'omu ku beetabye mu kitabaana si ye nalukoola waffe nalukoola waffe gyali talina mutabaana gwonna ono Musisi gwe mbadde ŋŋamba nkaga mwanjule bubi nga bwe mwanjula mwanjule n'ebirala omanyi obanga weegwanyiza n'ebintu ebirala yabyogera Musisi ayagala okwesimba we ekasambya byogera mukubuuza ku bantu ogwojawula bwatumira ennyo sooka obuuze ku bantu njagala okubuuza ku batuuliriza era abatulaba se omukoddomi wange Seruga neesiimye okuddamu okubeera wano ate era nga Honorable Kakoza bwagambye twebaza Katonda tetukitwala for granted nti tulina kuba balamu abafiiriddwa bangi ate neesiimye n'okusanga mwannyinaze Gorethi awamu ne baganda bange Honorable Kakoza Honorable Daudi ono muganda wange nnyo lwakuba ekizibu kyalina nali mugambye atufunirengayo ku mafuta mu Pieru gakola emirimu gya nuupu tujja mujjukira nga tuzze mu buyinza naye ennaku zino tusuuliridde ngenda kikola kubanga tuddize ku zaffe tutambuze emirimu gy'ekibiina eno tafaayo era omanyi omusajja buli lwaguliranga mukyala w'ennyama lwabuzeewo akawungeezi tobuuza ewalazeewo kubanga mmanyi nti nno Dawudi ono essaawa yonna ajja tugenda muvuba n'abantu beboogera nga bamaze okuwangula nga bamaze ebakola boogera ku bantu tuga ati nono yakikolanga kino ono bwe twali mu nsiko yakolanga kino kale teweewuunya nkwaniriza nnyo kituufu kyayogerako katono nnyo ffe twanoonyanga akalu ka pulezidenti Museveni nga bano abanuupu bannamugagamba nze mundeke mu kiseewo kyammwe mmwe mumanyi bya Museveni byonna bye munaakola naye nze temunkwatako so abawagizi tubalinamu ne munuupu mukulu Musisi tukolera entobo ya puroguramu eno kubanga ombadde ku misango gino ekyannumako kugobako ne bagoba abasibe ne bagoba gwe ne balooya abaaliko mwenna ne bagamba waakiri katusigaze balooya abalala aba gavumenti betuwadde bagamba katusigalirewo bafuna looya munnamagye bafuna naye era ekikyoyita okungoba kiriko enteekateeka leero mbadde ku kooti mbaddeyo n'emisango 3 ne munnaffe akiri oba mutadde
n'omusango gw'abantu abo 32 bonna 19 bwe bakakkiriza tukyakiikirirako abasigadde naye ekisooka munnamateeka akolera ku instructions mwenna abali wano mwali mugezeko ku kooti omuntu alina eddembe okukyusa munnamateeka ku ssaawa yonna era ffe bino tebyabaddewo last week oba wiiki 2 emabega bibaddewo okumala emyezi egisoba nga 8 era tubadde tukimanyi nga kijja era ne leero bwe mbasanze abo bogamba abangoba bonna era kuba bantu baffe era tumanyi era baŋŋambye nti kanso buli kimu ekigenda mu maaso nkimanyi abantu bano ng'abalala bangi abantu abasinga tugamba 32 naye abantu abakwatibwa ne batwalibwa mu kooti z'amagye olw'ebyokulonda basoba n'ebina era bwe mpulira abantu abamu nga bagamba eri abantu abagenda nga babuguyaza abantu nti kakati bali Nubia ne Edi Mutwe babateeseza bogerako naabo babiri tebamanyi nti Nubia ne Edi Mutwe balina abalala 8 okuli n'Olivia Lutayo naliko Olivia aliko ku bakwatibwa e Kalangala ne batwalibwa mu kooti y'amagye nasigalayo mu kkomera yateebwa bateebwa bonna naddamu nakwatibwa bukwatibwa ana 8 abali Nubia ne Edi bonna bateebwa kakalu so abantu bangi bakwatibwa era mu kooti z'amagye omwo ne batwalibwa obukofiira t-shirt nyingi nnyo nzijukira division court marshal ebombo yokka twajja abaana abasoba 2 nali ne Honorable Shamim Malendo oyo abasoba 2 wanembuya barimandinga kati njogera abaali mu kooti z'amagye n'abaali Makinde so bano bakwatibwa ng'okulonda kuwedde wakati wa April n'omwezi ogw'omunaana 2021 ne basooka ne bakuumibwa mu bifo ebitamanyikiddwa tuyinza safe houses kwa twabanoonya nga tulina mu covid tunoonya paka bwe basimbibwa mu kooti y'amagye mu mwezi ogwa June nga 2021 era tubadde mu kooti omwo okumala ebbanga lyonna tubasaba obujulizi tebabuleeta tusaba okweyimirira bawa nsonga emu ku ndala mu kusaba okweyimirira okw'emirundi 3 bakataako abantu 4 so bana bali wabweru wa kooti 28 babadde bakyali munda so bino ebyoku ndoozi omwaka nga gwakatandika ne batubuulira nti abantu batutuukirira batugamba tukkirize nti weka tugenda ofuluma wano era kino okumanya nti si lugambo twakyogera ne mu kooti si kya lugambo kubanga twayogera mu kooti ne tuprotesting ne tugamba nti abantu batugamba bwe tuva kwa bamala okukulira omusango ne mwogere ne muvaawo kuba balinze ebbaasi yaabwe bazzaayo kati nga bajjako nga bana ne batwala mu kasengi ne bagamba ne basinkana abantu naye lwakyogera mu kooti mwezi ndoza kwa January nga tutandika tubagamba ne babyegaana era lumu twali tuba tugenze ekitala ne munange gwe tuwoza ne mwami Benjamin Katana twali tugenze ekitala ndoza mwali mwezi nga gwakuna era tusangayo munnamagye era bwe twagenda osinkana munnamagye lawyer era bwe twagenda basinkana bagamba oyo abadde ava kulaba ffe era ng'atugamba kintu kyekimu nti mukkirize era abamu ku bo abana batwalibwako n'omuntu omulala era ku kooti awo omuntu omulala n'abasinkana so kyetwabagamba mu mwezi ogwokuna nga twasinkanye nga group twabagamba ebintu bibiri ne twagamba nti ekisooka teri munnamateeka alimonsa ayinza kukugamba kkiriza omusango nga gw'omugamba tewagukola nti gwe bwoba oŋŋamba nti saagukola ate nze kugamba nti gukkirize nga gwe kenyini oŋŋamba saagukola ekyokubiri ne tubagamba nti bwokkiriza omusango kirina implications omusango gwavunaanibwa munene treachery gulinga kulya mu nsiruku era mu UPDF Act etteeka eryo babavunaaniramu ekibonyezo ekisinga obunene kuwanikibwa kalabba so si musango mutene nti nno bansanze nga obwakireereese oba ki waliwo ebintu byofiirwa ng'oli convict tosobola kwesimbawo mu kifo kyonna tosobola kufuna mulimu public service so netwayitiramu nituga naye byonna ffe gwaffe gwego ekyokubiri ekyokusatu nti si ffe abali mukomera mwabali mukomera so okusalawo kukuba lyemukwata kubeera kwaki kwammwe kubanga ebyo n'abantu benyinza okuyita abajega abagenda nga bagamba nuupu waba looya bafunamu buli mugenda mukomera teri looya afunamu kugenda mu court martial ekyoka nti bavudde wano olwaliro tugenze kuva saawa 3 paka saa 12
senga ngenze mu kooti zino makindi kinandibadde navuddeyo dda ssaawa 7 nengenda ne mu ofiisi nkola ebyange teri muntu ayinza kunsasula ono Honorable Daudi bw'aba alina omusango mu kooti omusango abasinga mu kooti bakuwuliza kubanga okikkiririza kuyamba bantu so sikufunamu ssente otherwise bagenda kusasula ssente mmeka ezikusibya olunaku lulamba so nze mmanyi nti mu kutendewalirwa abaana bano era n'olwaleero munnamateeka waabwe omupya ayogedde ng'asaba kooti ebawe ekibonezo ekisaamusaamu naga bafuniddeyo endwadde omu afuniddeyo kansa omulala afuniddeyo hania omulala afuniddeyo pneumonia omulala simanya ng'ayogera endwadde zibafunye mu kkomera okiraba lwaliro mu kooti so mu kutendewalirwa okwo ne bakkiriza nga balaba likkubo lyokka eryangu eryokufuluma kkomera era nze sibanenya kubanga buli muntu obugumu bwe bwanjawulo kino oyinza kukigeraageranya bibaddewo bingi mwami Sseruga ojjukira abantu b'e Kasese baali basukka ne 2 bo ekyomukusombi baafa nako ndowooza bannaabwe nga 6 baafiireyo mu kkomera era nabo ne bakkiriza kakati olaba omusango guvunaanibwa Honorable Ssegirinya senga tebaafuna bbeiro era ndowooza bannaabwe bavunaana bo bakyaliyo oluli Segedda Mujagamba tugenda okuwuliriza omusango paka kati so nze obusungu bwange buli ku system ekisooka judiciary yeganye tuwa ensala kukozesa basivilian mu court martial ekyokubiri okukozesa amateeka okulwana entalo z'ebyobufuzi kubanga abaana abo egyo ebintu byebavunaana tebisi bituufu babavunaana lwa byabufuzi neyanza mukama wange era byeyogedde byonna ffe tuba tuwuliriza ne bannange ndowooza abawuliriza be bakwatako mu ngeri enjawulo naye abatuwuliriza abawuliriza ensonga zino olwabeereza message amangu wano njirabyeko wano agambye yasimu George William wekabula soke mu Gomba agambye nti abasibe abo babadde balina kukkiriza bukkiriza kubanga nebebafiiririra babavaako dda bali ku bya 226 tikati twavudde kuteesa ku bituliko kati ku byobukulembeze kati tu level kulako ti nebebafiiririra otadde underline babafiiririra nabo babivaako dda bali mu 226 oyina kyagala nze sirowooza nti omuntu okwenyigira mu byobufuzi kwateriwo yaweebwa katala okuva wa Katonda nti gwe alina okufiiririra Uganda bw'ogenda okwenyigira mu byobufuzi wenyigira mu kululwo ng'olowooza contribution eyiyo ekyokubiri simanyi baani ababafaako era simanyi ababafaako olwaliro batandika ddi bafaako kubanga waliwo byennyinza okubuulirako nti ekisooka abalina abaana abasoma bonna ekibiina kya Nnyo kibadde kibaweerera okuva ebakwatibwa okutuusa olwaleero n'okutuusa school fees eza taamu ey'okubiri nga zisasula ekyo kyo nkimanyi nti eddagala mu makomera terimala ate eriyo abalina ebirwadde ebyenjawulo era eriyo abamu nga beetaaga eddagala eri special waliwo mubamwita Muganza Joseph yazirikirako ne ku kooti ayina nga abamu balina endwadde ezeetaaga eddagala eryenjawulo welfare eyaabwe ebyokulya tubongereza nako kubanga nange oluusi bwengenda balaba ne bantikka ne bagamba twalire kino okiraba so ekyo ekyokugamba nti ekyo bo sirowooza nti era manyi bwe banaabafulumi bajja kuwa obujulizi so ekyo ekyokugamba nti gondi badde bafiibwako naye tibadde waabwe oli ne bwaba akulabirira atya nga tuli mu makaago toyinza kugamba nti nno okuyaza mukama mukulu Kakooza oli munnabyabufuzi mukuukuutivu embeera ey'okusibira abantu mu makomera ag'amagye ng'omusajja omuzadde oli muzadde omuvubuka wawo kuba kafaananyi nga wuwo yanyiddemu ensonga eyo embeera eyo tulaba nti erimu okunyigiriza ne bino byowulidde okuva ew'omukulu ono olaba nti okukkiriza kwabwe okuteebwa kuvudde mu mutima mulungi oba kuvudde mu byakutya nga byabufuzi byebyetoolodde mu bintu byayo byonna kansonga etaagaze kino kusinziira ku looya byayogedde titulina ekizibu mu Uganda ti abantu abamu tebababuulira mazima ate bw'oyogera mazima bakufuula mubi era kino bato bange bw'oyogeddemu emabega abakozesebwa bakimanye nti buli lw'oyagala okubeera nga toyagala njuki zijje mu kompawundi yo toteekamu bimuli
tuplantinga bimuli mu compound kubanga enjoki zijja kujja zikole ki zijjewo ziviiremu akabi. Kati njagala okutangaza kino abatuwuliriza abalaba TV badde mpulira nnyo nti aba civilians tebatwalibwa mu kooti z'amagye. Ekyo si kituufu. At least nga nze senior legislator mu mateeka gakolebwa okuva 21 okutuuka 2022 nga avudde mu parliament. At least nga inako information ekyo public mukimanye nti waliwo etteeka eryakolebwa erya UPDF Act eya 2005 as amended nga ligamba nti omuntu yenna kobeere civilian n'okwatibwa n'ebintu oba gadgets kyeki mu Luganda tubikozesebwa ebintu ebikozesebwa ebiringa oba byekuusa ku bintu by'amagye. Lawyer ayinza okunzijukiza section eyo ndowooza eba eri 119B. Abantu mbadde nkiwulira nnyo ku maleediyo nga bagamba ate ba civilian babatwala batya mu kooti z'amagye. No, basangiddwa n'ebintu ebyamagye. Etteeka weeriri nti bakutwala mu kooti y'amagye. Etteeka weeriri sigamba nti bakututteyo baga nti gavumenti eyagala kunyigiriza. N'amagye galina court martial nga owa bulijjo bwe bakukwata n'ebintu ebyo byekuutiriza ku magye bakutwala ku subject UPD flow. Kakati bw'oba ekyo abantu bakikwate nti civilian oyinza okutrayingibwa mu kooti y'amagye. Eryo etteeka weeriri. In fact ekyalireeta lyali lya 2005 nga watuseewo obutujju. Okyajjukira Wembuli? Okyagijjukira? Njijjukira. Abantu abakwatanga emmundu ne batta abantu Kayanja we yakoleranga. Weyagira n'abantu abaakubibwa. Naye nga limaze okujja. Anti nkubuulira kati nti abantu abadde basinga mu public bamanyi teririiwo. Etteeka weeriri era okugamba nti okutrayinga mu court martial civilian etteeka weeriri basobola okutwalayo ne ekirala akakooneza kano akalala gwe ng'omukiise w'abantu akiikiridde ku bantu okumala ebbanga etteeka eryo lyali baddewo liteeka okubeerawo lwa nsonga nti bw'ofuna gadgets z'amagye n'ozikozesa ennaku zino kimanyi nti waliwo retired forces waliwo abaakola obusirikale ne bamala basobola okubba ebintu ebyo ne babikozesa. Ekyokubiri waliwo abantu kati nga bwolaba mu nsi ezo zolaba bahamas baani abakozesa ebintu ebyo ne bafuuka abatujju. Walaba kweyero olaba kwega mu The Hague bamuvunaana okukozesa ebintu by'amagye. Ompulira bulungi. Kakati etteeka erijja mu gavumenti oba erijja mu bantu wabeerawo gaapu balireeta nga aliwo vocuum nti waliwo lakuna mu mateeka amalala. Singa omuntu akozesa ebyobutujju nga akozesa ebintu by'amagye balina okutrayinga ng'owaki ng'owamagye. Mpulidde ekyokubiri kyobadde ogenda. Ekyokubiri I think abantu abamu tuyige politics badde nkiwulira bwe wabeerawo prisoners of war abo abeekutiza kubanga manya nti bali ba prisoners bakutte oba bali mu lutalo negotiations bakkirizenga zibeerengawo kubanga oli ya Palestine erwanagana ne Israeli naye buli bakwata abantu baabwe mu ntalo ezo wabeerawo negotiation ne bagamba wakutte seruga muntu waffe nnyo ffe ab'ekiwayi kyekyo katugende tunegotiatinge n'abo tuwanyise ba prisoners of war. Ontegere bulungi abantu bafune emirembe tikibeera kya mutima mubi mu buntu. Even you had bwebakwata journalist wa America ng'agenza okubega mu lutalo lwa Ukraine ne Russia. Russia aga nti mwakwata abantu baffe mubate naffe tubawoono n'abawamba abaana aga nti mpa zino
kwegamba awo mu myaka 4 n'ekitundu abaana baali bava mu kibiina ekyo wandibaddewo negotiations singa mwali mubafaako. Infact waliwo omwami omukulu omu yakyogerako nali ku radio awo n'agamba nedda bannaye okunegotiatinga freedom y'abantu nga bakwatiddwa mu kibi tegubeera musango. Kati bubeera ngo abantu bo tebafuddeeko tolina kyokoze tweraliikirira ne bwembeera nze nga ndi mukomera nga Seruga manyi yayinza okununula n'ateesulayo gwa naggamba olowooza nze abeerayo mba ndowooza ki ti ne muganda wange yennyini gwe nali naye yansindika okukola ekibi yanvaamu. Naye ate waliwo school of thoughts endala nti abantu abamu batekinga advantage mu mbeera nga beenoonyeza ebyabwe nti olwedda abaana bano baafuna omusango tosala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi nti babasangibwa n'ebikozesebwa ebikuntana ne gadgets z'amagye nebatwala mu kooti eyo naye ate abamu baali bakiwagira babeereyo bo nga bafuna ddiiro negotiations nga baga nti fe bwemubata bwetugenda okufuna obuyambi tuga nti ensi yayononeka dda human rights violation Uganda ebreedinga nga bwongera sente bawezijju baweereze ba lawyers bano kwega buli mbeera ebeerawo abantu abamu efuuka advantage kubo okufuniramu ande siyinza kukigaana oba kukikkiriza nti abaana okumala mukomera emyaka 4 n'ekitundu ng'ate waliwo embeera yonna gy'oyinza okutaasa ku baana abo nga babo. Kati anti ekitawaanya kya mirundi ebiri kati ng'ani abasibi of course bakukwata ng'olina crimes z'okozeba gavumenti eteekwa okusiba state apparatus erina kukwata mu kooti n'ekuwozesa babadde babawozesa babadde tebajja mu kooti obadde ogambye nti obadde ogenda mu kooti obadde ogenda mu kooti tujja kujja tukulambule nga bwe nalambula kitatta nedda court martial nedda I have no problem naye ogambye nti obadde ogenda mu kooti okuwolereza ki babadde babatwalawo kitatta yabayo ati nedda si mukuteesa muganda wange musi yagamba agambye nti abadde agenda mu kooti okubawolereza kale tebabadde mu kooti okujja ekyova ngamba nti system bweba delays kuba justice delayed is justice denied. I agree with you. Ogamba nti eri abo bafunamu kati ababafunamu bakolagana n'ababasiba nti musibe mwongere musibe school of thought eyo bwe njitunuulira njibuusabuusa gyeva togibuusabuusa wagamba ogamba nti ono ansiba afunamu kitegeeza akwatagana ne bali abankwata nti mukwate abalala kyekitegeeza ekyo anti kankubuulire nno mummwe ewammwe gye muli ffe gatutuukako ameekusifu nti abagenda okusaba ebweru obuyambi abo kwe babadde bafunira ssente kati mubate bonna obuyambi bukume mutube n'abaabuli 18 mukakooza kubanga nabo bagamba babaaye oluwombo luyiika nekibalama neddamulira mubatuwe obuyambi oluwombo lukola ki luyiika so nze ndowooza nti bato bange omanyi politics ono gwe tulimu ne bannaffe ababatwala mu kkemebwa mwegendereze nnyo ababatwala mu kukemebwa okukola ebyo bye mutasaanidde kukola yembeera eyo yemuyinza okutuukako. Ntegedde bulungi nti abaana baffe oba bato bange ababatwala mu mbeera eyo ey'okukemebwa ne babakozesa ebibi eriyo basedduvutta abajobagga eyo embeera eyo mugyewale. Tutegedde katugende Wanamugga okiri Wanamugga mpulidde ebigambo ebivudde wa mukulu wakoozaawo nga biringa ebiraga nti waliwo n'obugayaavu obuli mu kibiina kya NUP wadde si olina okwogera kyokka ogera ne constituency mu kibiina kya NUP obutayamba baana abo temwabalagajja nobalagajjalira nemubaleka kyavudde basala amagezi tebafuna bebekwata.
ekirungi nti abantu bewaleese bonna bakulembeze nnyo ate n'otukola bulungi n'otuleeterako yasoma amateeka tuyinza okuba nga ffe professions zaffe endala naye ate era omuntu watuukira mu palamenti kimukakatako okumanya principles entono nnyo ez'amateeka naye nsaba okutegeeza bannayuganda nti ebiseera ebisinga bwe tuba nga tuli ku nsonga nga zino eziruma eggwanga kiba kirungi ne twogerera mu mutima gw'obukulembeze. Honorable Kabanda waliwo mbadde njogera ku bino ebya emyoga parish development model agamba enguudo ennungi bwe zikolebwa NRM eba mmwe muba mukoze ffenna tuba tukoze embi bwe zikolebwa ezo ziba ze NRM era ng'akimanyi bulungi nti ogwaffe gwakuba checkmarkinga bwe batakoze bulungi kuba tubagamba nti awo mukole ki mutereezeewo kyova bwe nsanga essomero eriri naaga awo wentwala owa kamera bano basobole okuzuukuka bakole akati nze natuta obuvunaanyizibwa nagende ndi vice chairperson w'akakiiko ka park sector ya justice law and order fe receiving reports za auditor general kakati ekizibu kyetusinga okuba nakyo ekinene ng'eggwanga mu makomera ng'odigatiseeko ebirala ye congestion mu makomera abantu okuba abangi era nga saawa eno report ya auditor general ono kalabalaba wa gavumenti ng'akulaga nti growth rate y'omu makomera eri ku 8% versus the growth rate gye balisuubira okuba ku 3%. Obumenyi bw'amateeka bukulira ku bitundu 8 than 3%. Kakati ekirala nti holding capacity y'amakomera agaffe the current prisons holding capacity is on a daily average of 20,000 abasibe emitwalo 2 kati holding capacity yaffe eri ku basibe emitwalo 76. So in total holding capacity yo esukka is much more than by abantu emitwalo 55. Nekulaga nti ba inmates baffe occupancy rate eri ku bitundu 364. Kakati nga tonna bakutuuka ku nenya nnyo nuupu eno report ya auditor general ngenda kuwa ekyokulabirako agambye nti Jinja main prison holding capacity yaayo erina okuba n'abasibe 393 naye erina abasibe 2,000 ng'esusaamu abasibe 1,700 excess. Naye ogamba nti Nakasongola balina okuba n'abasibe 274 eri mu 1,400. Kakati zino zonna figures bw'ozitunuulira ne zikuwa ekifaananyi nti congestion occupancy rate tuli mu bitundu 543%. Ebitundu ebimu kati nekuwa average eno eya 364%. Makomera gajjudde excess emitwalo 55 makomera abo bonna banuupu era nuupu yeyalagajjala kubanga oba otunuulira ensonga eno saagala otunuulire kifaananyi kimu kyokka abaana ba nuupu njagala abannayuganda abali bamanye nti waliyo abantu abalala bangi abali mu makomera abataali badde nga gye bali. Ensonga ezimu ezireeta abantu okuba mu makomera amangi case backlog ono average kano nakagadde kubanga bano abamu abafe ba capital offenders yagambye ono average length of stay on remand for capital offenders average myezi 2 20.4 months than emyezi 6 average case backlog. Bino njagadde mbije bannayuganda bamanye nti bino ebintu by'okuliisa abantu makomera problem eri beyond noop. Kakati bwenva ku kino bebatabameka that report bebatabameka nenzirayo noze mbadde nkuwa statistics ku makomera okifuna ekifaananyi nti amakomera congestion eri waggulu era singa twabadde tuddayo mu judicial okulaba inefficiencies mu capacity mu bakozi mu biki byonna ebirala bingi naye nga nkomyewo ku nsonga y'aba political prisoners. Ekyokuba nsaba okutegeeza eggwanga nti si bannuupu bokka be baliyo era nga kanso bagambye bana 32 ababiri omwogera ku si bokka abaliyo era tumanyi nti waliwo n'abalala abaateebwa. Bwe tubanga abakulembeze tuli wano ffe tukola amateeka si ffe tugateekesa mu nkola executive yekalabalaba okulaba nti amateeka akola ki naye ate naffe tulondoola ng'abakiise b'abantu. So kyali tunyumidde nnyo nga ssemateeka y'eggwanga gye tuwa ekitiibwa egobereddwa mu nsonga zino zonna. Nze kinkwasa ennaku omuntu okuvayo n'aga nti abannuupu baalagajjala bano abaana abamu basaanya nze nafuna omukisa saanya ne mulabako kuba twagenda eruzira Olivia Lutaya namulabako naye ebigambo ekirungi ne mawule babitadde musaanya byeyayogeranga nze bwe nagendako eruzira Osia tugamba nti omuntu asinze okuntawanya ono ye saanya yenjiri jambuulira buli lukya njiri ya nuupu naye olaba saanya atuuka okulemera n'aga nti banyambaze essaati ya yero eno bwetuuka nga yenfulumya ekkomera kanfulume ebweru ekinajja kikole ki ekinajja kijje kansa akubuulidde nti emisango egyabateekeddwako minene era gigenda ku affectinga career yaabwe. Kakati oli bw'avaayo naga nti abannuupu bafunamu
bwebagenda ne bawaayo records eri nti tulina abasibe bwe bati nga abakulu babawa obuyambi era nga bajja bawa balooya ssente nga bagulira ne basasula n'abaana school fees kati nga gwe olinga atugamba nti bano abaana kyabusubuzi ye tuli naye gwe custodian waabwe myaka ena gwani akwata ekiduuka ky'omulabe wo kiteeke mu capital myaka ena obasibye obaleta mu mbuga z'amateeka obadinayinze bail obadinayinze nze twagenda lumu okubeeyimirira ekisooka kansa akimanyi bulungi nti bano abaana baleeta bakyala baabwe baleeta bazadde baabwe bonna nga tebali substantial enough nga tebagumidde kubeeyimiririra bwe twagenda ffe abakulembeze baatugamba tetulina wetusula so that is why babadinayinga bail nekyo olina okwebuuza basics tulina okubuuza tinewankubadde ogamba banegotiatinge tubuulire on what bw'ogamba nti obadde ne explosives myaka ena teeka ki erigaana abaana bano okuwozesebwa myaka ena omusango tegutandikanga kuwulirwa ekyo kyabuntu so bwe tuba twogera bino because saagala twogere kubanga ebibiina saagala twogere kubanga babadde baleetebwa twapiya njagala kubuuza mwami kakooza njagala kubuuza myaka ena teeka ki erikukumisa omuntu nga tafunye bairu myaka ena n'aleeta mukazi we n'aleeta nnyina n'aleeta abaana be bonna tebali substantialwandiika wansi ojja so njagala okutegeeza bannayuganda batulaba omuntu atera okuyingirira banne kati tayagala bamuyingirire bino bibonerezo biteekeddwawo gavumenti kuleeta abaana bali bweru eno abawagira enkyukakyuka kutendewalirwa olaba gondi bamulwisaayo nange bwe nawagira Kyagulanyi bajja kunkwata bino byabufuzi kutisatisa abaana bali bweru nagenze nempulya honorable Bedwan Kabyagambye nti nuupu efuna ssente bano abaana bafuuka kyabusuubuzi sincerely speaking ng'omukulembeze si kyabwenkanya ogamba nti abaana babano tubasuubula nga gavumenti yebalina kuba sirowooza nti gavumenti yali agadde nuupu efune ssente mu basibe yali badde bata nuupu neefiirwa obuyambi so bino byonna nga tubyogerako ng'abakulembeze nze mbadde nsubira nti twali badde benkanya gwe ne weebuuza nti lwaki tuteekawo amateeka nti omuntu bw'agenda mu kaduukulu 48 hours omuntu abenga either poliisi aweereddwa bondi oba nga bamwongeddeyo mu mateeka so tuteekewo tugoberere enfuga egoberera amateeka fenna kijja tunyumira saawa eno namugwe oli mu opposition ente bano bakakoza bajja kubeerayo kuba naye akimanyi 226 embeera nga yeeyo bano bali mu opposition nkubuulira bano bali mu opposition tujja kuba mbuyinza naye ffe tujja bakwata tujja kugoberera amateeka nkubuulira bino bwe biba gavumenti zikyuka ene NRMC ekyasoose nkugambye okugugumira n'erwawo tekitegeeza nti mugenda kuwangalira osobwana Sserugga nze mbadde nsaba abatulaba omuntu bwakeera kumakya n'alayira ng'omukulembeze w'eggwanga olayira okukuuma abantu n'ebyabwe olayira okuwasa amateeka ekitiibwa singa oddayo mu nnyanjula yaffe preamble ya constitution eri very clear nti tulifuba nnyo okulaba nti ku bye tuyiseemu bino byonna galangata nayo tetukola ki tetumuddamu so nze mbadde nsaba bannayuganda baweebwe ekitiibwa omuntu wabaziza omusango ayisibwe mu mateeka nga bwe gagenda negotiation we ziba zaakubaawo zibeerawo ku bintu ebiri very clear kubanga omwana bw'ogamba onkute ne explosives zikubuze tozirina lastly kibi nnyo okudda simanyi ba Eddie Mutwe baba negotiating honorable Kyagulanyi abadde very clear olwaliro nga tubadde mu press conference n'agamba nti Eddie Mutwe mwagamba twamu negotiatingira Nubianiri twamu negotiatingira simanyi passport yange naginegotiatinga ne baginziriza abadde very clear n'agamba nti njagala gwe na negotiatinga naye aveeyo ambuulire nti twayogera bwe tunaata abantu bano bwe tuba nga tutunya ng'ogamba nti tunegotiatinge omanyi bulungi wabeerawo parameters za negotiation nti bano obajjayo baakola ki bazza emisango tebagiza bagambye tetwagiza katuyagala banegotiatinge kuki nti otukutte mu bukyamu okoze otya okwebaziza nnyo ekitiibwa Namuka ekifaananyi ekirabibwa mu bantu bonna bannabyabufuzi abalala mulabikanga muli bulungi opposition ne NRM so ng'okuba n'omuntu omu yekka ali obubi nga gwe oli bulungi nga kikulabikisa bubi mu maaso ge ne mu maaso g'abantu abamuli okumpi soma kyenjogerako okitegeera wekitiibwa Namuka ekyo kiriko omutawaana munene oli mu NUP oli opposition olina okatutunze bantu bano neggwe oli bulungiko abantu bano basibe bali bubi ne bagamba twafuddeko bagamba mu babaka ba palamenti temufudde nnyo ku bantu bammwe mwabafaako olumu ne mubeerabira obudde bwatuuka
ekisooka nsaba ntegeeza abatulaba nti bwe tuba mu nsonga zino ez'ebyobufuzi buli omu aba ne paati ye, buli omu aba ne paati ye gy'azannya. Kakati Kanso Musisi ye looya waffe ng'ekibiina, Namugga ng'omubaka wa paalamenti wuuyo akubuulidde tubaddewo nga tugoberera ensonga zino ku levo yaffe ng'ababaka ba paalamenti. Ekibiina bwe kikuyita Namugga jangu twagala ogende weeyimirire gundi. I was there, Namugga jangu weeyimirire gundi, ne ntwalayo ebyange byonna nti biibyo paasipooti leeta, batugamba nti temusaanidde, genda oleete buli kimu. Nenkireeta Namugga weeyimirire gundi, ekyo nenkikola. Kati oba oyagala omubaka wa paalamenti akole ki? Mwalaba we twali tukyali ne Honorable Mpuuga Ngalope, ensonga ezo biri ebya 18 missing persons, ebyo ne byonna ne bivaayo, abo abaabula bakibalama ani gwe baali baleese. So tekiba kyabwenkanya gamba nti gwe Namugga tofaayo. Njagala obategeeza ffenna buli omu ng'ali mu olubimbiro, buli omu is a sacrifice. Buno obukulembeze omulala naffe tuli mu ssaawa zino zondeese ekiro ssaawa 5 sigenda kuva wano 7. It's a sacrifice. Kati bw'opulayinga paati eyo, nze abaana bano actually njagala kuga nti bahero. Emyaka ena Olivia Ruto yagenda kudda ewaka bbaawe baamutwala, abaana automatically tamanyi oba omusajja anaamusanga, abaana tamanyi kye baliko. Do you know what it means maama omuto okuva ku baana be? So tulumwa, nze nza kugamba nali mpiseeko mu mbeera efaananako bwetyo. So ffenna buli omu omanyi nti ekkomera mu ssaawa kigambe oli ne bwaweerera abaana bo ne bwakola ki toli waka. Ekkomera teribangako ddungi, so siga nti tetufaayo. Naye bannaffe mu kifo ky'okunenya ekinnuma ku bannaffe, mu kifo ky'okunenya gavumenti yakwata abaana ate banenya Nuupu. Mu kifo ky'okunenya bakabanda ababalina banenya Nuupu. Bibeerawo mu kyalo ekisajja nekikozesa akaana ekikafunyisa olubuto okwamya myaka 17 kasajja namuweerera n'onenya ennyumba mu kifo ky'okunenya yakutta omwana onenya ennyumba oba akwatidde omwana. Neyanyiza Dennis Kagwa kyotera Dr. Abedi yagamba abakulembeze ba NUP bateese ne gavumenti ku nsonga z'abasibe ne bagaana, era ebyo be babireese obudde butuuka ye ayina okuteesa, ye n'ateesa ng'alabye obuzibu bumutuuseeko. Ampeereza message Dennis Kagwa ekyotera. Oweekitiibwa Kabanda, muli sajja lya ku kyalo, oliwulidde balyogerako limaze okutabulatabula ekyalo, ate bagamba mbu bilitabudde be balina ekizibu. Omwana ligenda muweerera, kasita omwana gwe bazadde ligenda muweerera. Ndi mu kaseera kazibu. Sorry, ojja kuba bulungi. Wankyazizza ne Kanso George Musisi ate mukwano gwange, looyawo nawe mukwano gwange. Kati ndi mu kiseera kizibu. Omanyi mu paalamenti eyo nze abasinga okuba mikwano gyange banuupu. Kyama kye kirimu ekyo simanyi naye mikwano gyange, era nsobola okulekaawo ekikopo kyange nga kiri mu kyayi nenkirekera owa Nuupu nenkomawo n'ennyo. Naye tokirekera wena. Ate era n'owa Nuupu akindekera naye takirekera wa Nuupu munne. Uno naye akimanyi. N'owa Nuupu yennyini akindekera, gwe mbuulira Mpuuga ayinza okirekera Ssenyonyi nadda n'anywerako. So ebyo bikrosscutting ebintu ewaffe gyebiri n'eri gyebiri, naye olw'omuka nja kugezaako mbere nga neeyise ng'emmese bweba ekuluma kufuuyirira. Kakati Kanso nanzikiriza n'omufuuyirira, nja kufuuyirira nga wenkulubira. Naye kyenjagala lwe twasemayo okubeera wano twayogera ku bannamateeka, naddala nga twogera ku nsonga z'ettaka, abantu z'abakwata omubabiro. Nali ndeese ekiteeso oba okusaba kwange nga njagala wabeewo abalamuzi nga bo babawo emisango egy'enjawulo. Naye Kanso nalukola nanga nti bano baba basoma eyo ku LDC bakusomesa byonna. Ne kooti eno ey'amagye engeri abalooya bano gye basoma byonna ne babeera abalamuzi bonna, n'abaana baffe bano okulabikira mu kooti z'amagye newankubadde engeri abalooya gye basoma byonna kiyinza obutavaamu bulungi singa babaleeta mu kooti zino eza bulijjo, kubanga toyinza kukwata jamiru mukulu saabayeekera ate n'omutwala mu kooti eza bulijjo. Ate bano abaana
ono batwala mu kooti y'amagye. Ndowooza ekyo tujja kitereezaamu tulabe engeri ne bano abalamuzi bayinza kuwoleza emisango egyo nabo babeere nga babaleete, kubanga era onalebwe Kakoza yagambye tekikujjako kubanga wazza omusango. Ekikulu tebayinza kukutwalayo nga tewazza musango era oba waguzza. Mpozi bano kye baagala ono bamugje eno bamuwozesa eno, naye era omusango tekimukola ki tegumujjako. Olwaleero njagala okuyozaayoza Dr. Kizza Besigye leero wano ku TV. Mu politics wa Uganda biri ebyekenya birala siyinza kuteekamu Raila Odinga n'abalala. Politics wa Uganda okubeera ku map mu opposition emyaka egisukka 2 obeera w'amaanyi 21, 26, 2011, 2016 nakati olaba akyaguguba akyakola ki njala muyozaayoza. Kubanga waliwo munnaffe yakagendayo yayetaba mu kalulu omulundi ogwo kana akawedde kabaka akaggwa naga nti bannamawulire bankutte bubi. Omwana wa kamera asesera agenda bannamawulire bankutte bubi nti President Museveni namuwadde omwaka tituyinza kumuwadde omwezi. Kati oba giri mwemeka se 2, 3, 4 ye yennyini naga nti naddamu ye mwennyini batugamba nti tugenda kwetaba mu kalulu ka 2026 tetusobola kwetaba mu kalulu ka 2026 nga mwami Museveni yakyalonda alondesa. Kati ate batandise okweteekateeka. Jo nalaba olupapula lw'amawulire luga nti omukulu alangiridde 2026 akomawo. Ate ono naye bwemuwulidde agambye Kakoza nti 2026 mugenda kubeera mu opposition. Kyokka nga batusuubiza nti tebagenda kukola ki kumala wadde omwezi va ku by'okukomawo. Kyolina naga nti wankoze bubi wandimpise n'omuntu omulala naye nga si Kanso George musi. Tubanga tugenda ku bintu bino ebya Nuupu ompitanga n'omuntu omulala kubanga ono ye muntu wange nnyo tunule eno tomutunuulya gutunule eno bigambe nze era obanga ntugedduka eddene naye ngaekiri eno yekimanyi. N'olwekyo abaatugamba nti tebayinza muwa wadde omwezi kati ate beeteekateekera kalu kaki kaddako. Kakati no okwekuumira ku byobufuzi olina okusigala ng'oli muyiiya nnyo ng'ozannyira ku abo abakuwagira kubanga okukikuuma si kyakusaaga. Nkuweereza information olaba chairman w'ekibiina avaayo n'agenda mu constituency ng'ayina amanyi nti constituency eyo member wa parliament waayamu muwagizi we naye n'agamba mbaleetedde omulala kati ndeese mulala ani gwe mugamba president w'ekibiina ndeese mulala kiki bamuwadde linnya ki finito wadde ku finito kituleese omulala finito muveeko ono finito muveeko mukwatono kakati ate onenya kujjako dictator ate gwe oli waasi ate otunuulira embeera nolwekyo okwekuumira ku limelight njala okuyozaayoza Dr. Kizza Besigye okubanga alwanye mu mbeera eyo ekyalimu kugenda. Naye Abaganda bano waliwo omuyimbi awo yayimba oluyimba bamuyita Mathias Walukagga yayimba baluyita bwino bw'ekkomera. Naye mu luyimba olwo wakati mu bwino bw'ekkomera yaga nti
nti wabula akwagaliza ekomera, akwagaliza kufa, ddala akwagaliza ntaana. Kayimba ako kamanyi bulungi. Kati bawulira nga abantu babalaata nti bateese kuki, kubanga guli bweru gwe oddeeka neweebaka. Nze nagendanga, of course bagezako okunteekamu ebyo ebintu, njagala kanso mu ssimu buulire neonalebo Namugga. Nze nalinako mikwano gyange ebiri nga babakutte eruzira. Omu bamuyita Honorable Sise Namujju. Buli lunaku nali ngenda ne mulabako everyday, ne Honorable Michael Mawanda everyday. Ng'olumbwe sigenze n'okulya tebalya. Kakati lumu nafuna trip ne ngenda ebweru ne malayo weeks bbiri. Naye lwe nagendayo olumu ku Lwomukaaga nga nkomyewo nasanga Honorable Mawanda atambula, yali atambuza bigere bw'ati. Bwe yandaba bw'ati kwega yali tanfuna ku ssimu ne bwe yandaba kataakubwe pressure. Yeggwe kati nali manyi ngenda kufiira wano. Weeks bbiri zokka nga tandaba. Nga kyatidde awo agamba naawe muvuddemu nange natya, kubanga mu kaseera ako twali mu kaseera kazigizigi ng'aba Piero yubi kiibiri. Nkuweereza information. 83-84 Musajja baali bamuyita Sokolo mu gavumenti y'obwo, temumanyi oyo yattanga abantu empigi. Ne bakwatako Jange, yali musajja mugumu nnyo, yali wa DP. Ne musanga nga bamutadde mu kkomera, bali bakamusima emirundi 3 nga bamuvunaana kibiina. Omanyi kye yaŋŋamba? Yaŋŋamba, mwana wange genda ogambe mwennyinaze mutunde n'ebyange, abasajja bagenda kunzita. Era taddanga kulabika. Nze nagenda bamwami waliwo ababaka ba palamenti babiri, Honorable Alani Sewanyana ne Honorable Segirinya Muhammad. Baali mukomera emyaka egi, naye nga bano abakulu kwe bazannyira ebyobufuzi, abaka baffe babakwata, balaba tebalina kye babayamba, bo ne beeyamba ne bavaayo. Naye envaayo yaabwe yennyini bano bagikwestioninga. Bavuddeyo batya? Tetwategedde bwe bavuddeyo. Omuntu ali mu kufa, gw'owoza avudde atya mu muliro? Sooka osanyuke nti avudde mu muliro. Muliro omanyi okukujja mu muliro noga nti naye oguvuddemu otya? Nze nga sitegedde bw'oguvuddemu. Gw'oli bweru, gwe tomanyi kindiko, obwoya bujja buggwawo. Nze nagendako, era kansooka mubuulire kino, nagendako ebbanga lyonna nga ngende okulaba Honorable Mawanda. Abo abavubuka bayagala okunyingizamu ebyo ebintu n'embigaana, abamwe bennyini abanuupu, nti omu ku bo bayita mu Honorable Mawanda. Honorable Mawanda ŋŋambe nti nze ŋŋambe gye n'omuhoozi Kayine Lugaba. Bo bennyini, si kugamba nti nno babakaka, bo bennyini omu ku bo gye n'omuhoozi Kayine Lugaba kooti. Anti nkugira ate balimu omuntu yenna bw'obeera eri gwe ebyo birowoozo oli bweru. Anti nkugamba lw'okuba bakimanyi nti yabasiba. Nedda si lwakuba nti yabasiba, leka nkubule bayithawe gw'oli awo. Omuntu bw'abeera ebweru ne bw'otunuulira akaana kali ne bagamba nti ako ke kakuyamba ofukamira. Lwaki abasiba abalala tebakutuma? Abalala abali Luzira lineko abasiba abasukka mu 1000 Machison Bay. Anti nkugira munange. Lwaki abanuupu bwe bakutumiwa gye n'omuhoozi? Tewali ya nuupu yantuma. Nkibola nesaagala bankyaze naawe. Bino tebiriimu, nze sibiteekamu mpangule ku debate eno oba ono yabaagiwangula. Those are facts. Honorable Mawanda ye yaŋŋamba, nze nagaano bamiitinga nti omu oyo yali abuukira omulamuzi mu kooti, oba yaani Esanya simumanyi, naye nze Honorable Mawanda yanga nti omuku ono yali ayagala okubuukira omulamuzi. Bamusanga ne bamugamba nti gwe bw'otuuka mu kooti mbu bano. Kati nze saagala kukkiriza oba ye bye yali ayogera bituufu, naye omuntu bw'abeera mu mbeera ey'ekkomera, njagala kanso akitegeera nti bali bayinza okuba nga mmwe bye baboogerako si bituufu,
mwabanuupu naye ng'oli ali mu kaseera ayagala kwetaasa kubuuka mu kinnya kyalimu asobola okukozesa embeera yonna era saagala gwobala ate oseke wano kubanga gwobadde bweru ono agambye nti oli ayinza n'okudda eka bawe bamututte kakati omukyala bw'awulira nti nadda eka nga bawe bamututte ayinza n'okulimbirira mu ssimu kooti naga nti musi oyo mulaba yajja wano n'aŋŋamba nti nno nkole kino naye ng'ayagala kwetaasa kuddawa waka naye nga musi takimugambanga abo bennyini bagamba Honorable Mawanda nti bwe baali mu kooti oyo eyali abuuka okukwata omulamuzi kubanga wano banabadde bagamba lwaki tebabata oba gavumenti erabanga bebafunamu noono muntu nawe oli muntu omulamuzi omusibe bwajja n'atandika neyeepika mu kooti nayagala ngaokugwa mu malaka omuta Oweekitiibwa Kabanda tukkiriza kati abandaba awaka abampuliriza tukkiriza nti ekkomera zibu era omuntu olina okuva mu kkomera mu ngeri yonna gy'osobola okuvaamu wena information gye bakkiriza yavudde wa mukulu Kakooza eya kojjaawe eyagamba mutunde ebintu byange byonna kubanga abasajja bajja kummalawo kati awo abasajja ku mulembe guno oba ogamba baani nedda kyenjagala okunnyonnyole waliwo oba ebyafaayo ffenna tubimanyi waliwo awo gye bayitanga state research eyamiini waliwo abasajja baali bagenda kutta Amiini ku Ntebe road awo mwalimu Kimumwe n'abalala ne babasibira mu state research awo baali bakimanyi nti essaawa yonna bakuttibwa ne beerwanako ne batoloka singa tebatoloka baali bagenda kola ki kubanga n'olunaku lwennyini lwe baatoloka Amiini yali amaze okuteekawo press conference wali ku Nairo Hotel bajje boogere kubanga bamusuubiza nti tugenda kwogera buli omu yali atutumye okutta bano kye batayagala kubuulira olunaku lwe baba bajja actually nze kino kankibugere wano ekyo kyo at least kiri kunze olunaku lwe baba bakwatira e Kalangala omu ku bawagizi ba Bobi Wine abeera ku Lusegere gwe sijja kwogera wano bamukwatirako nankubira ssimu gwe wenyini nze mwennyini nali namuraale nankubira nanga batukwatidde e Kalangala naye neekwese mu kiyosiki ku poliisi bwe baba bajjaayo ne babaleeta kati ye yali Munyankole kati waliwo omukazi yali atunda obwokulya wano ku poliisi yawulira ayogera ku ssimu ng'ayogera Lunyankole kati noono namudda mu Lunyankole namwanyamba namugaja ngwekweke wano mu kiyosiki bwe yeekweka mu kiyosiki ziwera ssaawa 2 nga talina wadde 10 ezi omuvubuka ne bwogenda ku ssimu yange nze namusindikira 7,000 wanuupu nze namusindikira 7,000 egyamujja e Kalangala nadduka n'agenda namusindikira 7,000 kubanga ziki yali agendamu nali nkimanyi lumu twali mu kalulu nga tuli mu kalulu eka Nalwanga ewaffe eruweere eyo mu by-election ssaawa 2 za kiro nga masasi ganyooka aba FDC baagala kuyingira wali omuwala ono Brenda Nabukenya yali mu kalulu nga aba FDC aba DP nga baagala kuyingira Tale Center kati nga bakwata buli omu kati baba bakwata buli omu ngenda okulaba mwizuki ngadduka mu kavuyo ssaawa 2 ez'ekiro omusajja agenda omukwata ne mugamba kwata wano mwizuki yakwata wano n'ayingira motoka yange nze namuvuga mpaka Kampala bw'owuliranga omuntu ng'ali mu buzibu tobuuzanga ng'ani agenda kumutta bino byebadde omubuuza nti abasajja be baani gwe sooka omukole ki omuwonyi ebiralo n'abibuuza luvannyuma era byebiri bye mbadde nkugamba nti kakati bino ebyokuzannya politics kakati bano abaana bwe banaavaayo jjukira baatandikira ku mwezi gumu omwezi gumu bwe gwaggwako ne bagamba nti kakati tugenda kwesimbawo okwesimbawo bwe byagaana ne bagamba nti kakati finito gwe twagala okugjamu manya 5 ebyampuuga kakati bano abaana bwe banaavaayo nkubuulira tuli wano ffenna kye bagenda okuzzaako kyakibalama
kya Kibalama. Yes, kubanga gwe weebuuza ebbanga lyonna Kibalama yalabika nga badde tebamubanja. Kubanga nze nawulira olugambo mu Kibalama yagenda Canada, ate nze saagala kugenda mu bintu bya lugambo bino ebyokwogerera wano. Naye kaakati bano abaana banaavaayo nga babuliddwa kati ekintu kyonna kye bazzaako kye bagenda okuzzaako. Kibalama aliwo, twagala Kibalama. Webale mukama wange. Kaneno ekikiriyalinge nti mu mbeera zonna the prisoners of wars bw'oba okwatiddwa, the first priority esooka ebeera negotiation. Nkuwa mu 1985 nga abantu be bakwata peace talks ezaaliwo, abantu be bakwata Nalumanya ne Saalumanya, condition, one of the conditions eyasooka President Museveni yagamba Lutwa naga nti abantu bonna bakwatibwa ku side eyaffe ffe tugenda okuteesa nammwe nga bali wabweru. Kakati bw'obeera na kibiina banno babakutte todda mu lyaga nti ate ngenda kuteesa ku ki? Waliwo omwana nindako olutalo lwa Gaza oluli mu Gaza, Hamas bawamba abasibe ba Israel, abantu ba Israel bagamba fe ogenda okutandika okuteesa nammwe ng'abantu bali bamaze okukwata mukoze eki? Mubatadde. Tekibeera kikyamu. It's a tool ekozesebwa mu negotiations. Singa oba omuntu wabeera affected, oba bamukutte mu butanwa, oba bamukutte mu mazima, eyo nga tanajja katono kansajje. Abaganda baga nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugu. Nze ntera okulaba bukedde amawulire ago aga ssaawa ennya mugoberere omusango gwa Patricia Magala. Mulabe ssente taata we ze yateekayo nga baali bawambye muwala we bazimusaba bamutemako olugalo ne bamusindikira naye nga kati leeta zino teyabuuza nakubuuza nti nziwaayo ku ki? Olaba bakusala kale olaba emmotoka bazituzirese wali wabweru abaana bagikulako namba plate. Bwe bagikulako namba plate ne bagitwala ne baga nti twala ssente wano ne wano oziteekewo tujja kubulira namba plate yo naagifuna. Lwaki tetugaana? Musi George byenjagala okwanukula abakulu bano ab'NRM ne PLU. Ekisooka Honorable Kabanda tetulekeranga okubanja Kibalama. Ababaka wa opposition ng'omwaka ogwedde guggwako kimanyi beekalakaasa nga beekalakaasa ebimu ku byekalakaasa baali bantu ababula si Kibalama yekka abantu 18. Era gavumenti mu kwanukula kwayo minisita yagamba ng'ayogeranga mu kubalaata nga ggwe abamutulira baafuluma abamutulira beekwese ne tugenda mu kooti era tugenda nsala mwezi guno kooti yawa 29 omwezi guno lero kubiro lujja tetulekeranga okubanja. Era kinabadde ngamba Kakooza nti nabo mubatuwe 18 sente zongera okukendeera ze tubafunirako. Ekyokubiri Kakooza yagambye mbu etteeka lya UPDF Act likkiriza waliwo ensala za kooti ezi. Kooti etaputa ssemateeka, okimanyi kooti etaputa ssemateeka eruŋŋamya etaputa mateeka agaliwo. Ensala emu yagamba nti General Court Marshal teyinza kuba ya bwenkanya kubanga egatta executive ate nga enkima esala ogw'ekibira. Etteeka ligamba ki? Wuliriza tomanyi Constitutional Court ogimanyi oli MP. Constitutional Court nze nkola amateeka ge ba interpreting kati gwali waggulu w'ekkooti. No, siri waggulu wa kooti naye kino owuliriza kuba by'amateeka teziya bifuzi ng'eno musala ya kooti tokina mu bukugu. Constitutional Court musago gw'abaziguluka yagamba nti chairman wa court marshal kugeza mujaasi olwaleero aliko olwaleero General Museveni bw'akenkya n'amugoba avaako n'ateekako omulala. Era eno nsala ya kooti si bya bufuzi towakana. Anti wuliriza Kakooza toyinza kuwakana Besigye against Attorney General. Ebyo bikadde ekikulu kakati gw'olowooza n'ebyamateeka ojja biwakana nga bwowakana ebyobufuzi bino ebyo byowakaniramu. Wuliriza kati bino byamateeka. Era ensala eyo n'egamba nti General Court Marshal teyina kusaba civilian. Eyo nsala weeri. Eyokubiri n'efuluma mu mwaka gwe gumu 2021 n'egamba nti Parliament yakola nsobi okukola UPDF Act ng'egiwa obuyinza okuwoza emisango kubanga ssemateeka obuyinza obuwoza emisango yabwa judiciary.
kakati okuwa UPDF nga functions za UPDF mukose mateeka temuli mukoza misango ensala ezo zombi atone jino n'ajulira era kye nabasookeddeko wano nga njogera saabalamuzi n'agamba omusango ne Honorable Medard Segona nga mu Supreme Court saaba n'agamba kisigale nga bwe kiri guno appeal tugiwulirize mangu era kye nasookeddeko ne ngamba tisigeddamuzi kyeryeyama mu 221 kirusudde naye ng'ensala bbiri ezitawuyimenyezebwangawo era kokyereko kyereragidde kati ekirala Honorable Kabanda agambye nti tebayinza kuggulako musango nga tegukoze kisoboka kankuwa ekyokulabirako oyogedde ku byekalangala campaign team ya President Kyagulanyi bagikwata nga 3 December lwe bakubira essimu lwogambye bakwata abantu 101 ne basimbibwa mu kooti ne basazibwa ne bagenda e Masaka ekiro kyennyini era 31 nali ku poliisi e Masaka ne baŋŋaana obbalaba nga 2 January 2021 ne basimba mu kooti e Masaka 101 kooti ne bawa bail nga ne bagaana obbata nga 3 nga bonna 111 bali mu kaduukulu ka poliisi n'amagye kuba namumunana baali kasajjagirwa amagye ne gajje ne gaaza mu maka g'omu bamuyita Muhammad Nsubuga e Kampala ne gagamba gasanzeyo amaka 48 abaali mu kaduukulu e Masaka ne babajje ne babasimba mu kooti masho nga bavunaana masasi 4 ge basanze Makerere gwe musango gwabeza gwe bagamba edi mutwe baatisa gwe musango gwe baliko nti basangibwa n'amasasi 4 agasangibwa Makerere nga 3 January 2021 nga bonna bali mu kaduukulu ka poliisi bakwatwa 3 December olwaleero okugamba tujje yakireewo akireewo omusango guvunamu bwegumanyi bamukwata nga ndoza lumu May ne bamutwala ne bayita ennaku 2 ng'ali mikono gyabwe ne bajje ne baze ewaka nga tuvuddeyo ennyota kaakati be musanze awaka nga temubakutte ate ne mukwata gwe mubadde naye mu kaduukulu gwe musango gumubeeza mu kkomera bino bwe tuyogera nabadde nsuubira nti tujja kujjamu ebyobufuzi lwansonga 2 nze mu 2016 nali ne Honorable Abdullah Chwanokoyo ne Honorable Bilyas Kwago ne tutwala Kayihura mu kkooti lwa kutulugunya bannayuganda tewaliwo nuupu ne bannayuganda betulugunya abavuka abenalufenya nali sinako muganda wange kitatta owa bodaboda 2010 n'akunga batukube era twagenda tuka ku kkooti Makini nga basazeeko kkooti batukube wayita emyaka 2 nga kitatta akaaba maziga mu kaduukulu ka kkooti masho nga bamujweteseeko emisango n'olwekyo ekintu bwe kibeera nga kiri mu mateeka mugamba nti okuteesa kyenga kuteesa ku nfuga ennungi mu Uganda nze okuteesooka okuwuliriza senga kuteesa kugamba nti mulekerawo vunana naye bw'oteesa bw'ogamba nti kati Honorable Kabanda agambye nti Busegirinya bo baateesa ne bavaayo kaakati kyambalawo okuwamba abantu kakati bw'ogamba nti bw'ona okwata Kabanda muteesa afulume enkya bakwate Namugga naye mugende mumuteeseze kakati munakomawo kakati ate nabana abakiti abagamba mboola bano bali wabweru nakugambye kuva 2021 abantu abasoba mu 500 bakabeera bakayingira amakoye ne bagafuluma n'okugafuluma abasoba mu 5 kati twogera ku 28 be bali mu kkomera 28 abo bemwogerako bemugamba nti tebabafaako tibali bali wabweru bali mubaddewa nga bali mu kkomera mubaddewa bali abalanga tubali information ekirungi abaana bano abasinga bwe bakwata bagaba babasanga n'ebyambalo by'amagye babasanga n'ennyota naye ate mu birabyo wano tulabyeko abantu b'NRM nga bayambadde engoye z'amagye obujulizi nga bubalirya nabeeru babasanga n'engoye nga ajambadde uniform n'ebifaananyi nga weebiri abo tebakwatibwako so bino ebintu ebimu nga tubikola that's why nze tuba twogera ensonga z'amateeka n'okutulugunya abantu human rights mbasagala tubiteekemu byabufuzi kubanga ng'abakulembeze kitukwatako okuprotectinga side zonna wano Kakoza wabeera wadde w'NRM wabeera wadde oli wano w'NRM tekikkakatako okulowooza nti abanuupu olina kondeminga bakondeminge asembiyo ne kano Honorable Kakoza kayogedde ngaawe ekyokulabirako naga ekirungi akoseza ekyokulabirako ekyo nti prisoners of war nawe nekyokulabirako ekya Hamas ne muganda wange Daudi nayogera ku abatujju abawamba omwana w'omugagga Magala kakati gavumenti etuusaawo okugigeraganya na Hamasi nti gavumenti ne nuupu kati lutalo lwa Hamasi terrorist group bawamba prisoners of war. What is the war? Kyetugezaako okulaga nti bw'obeera omuntu ng'avudde mu buzibu
don't think only okumujja mu buzibu obwo nti olina kubeera mu mateeka, so oyinza n'okukozesa options endala ezitali za mateeka ezitali za mateeka. n'ogavaako Yes, you save the person. ezo zisobola okubeerawo naye n'ebigendererwa bye gwoteesa naye oteeka okuba mindful kubanga gweobakuta oli wakubuuza obakwatidde ki nga nekyobakwatidde tokirina gwe nkubuuza obujulizi wali ofunyeko obujulizi nti abaana bano bakola bomu gw'obulina. ono agambye mukulu wakoza muŋŋambire ekyaba civilian mu kooti y'amagye constitutional court yakijjawo naye attorney general yajulira okyala okujulira ku attorney kati awo etteeka lyavaawo engeri gy'abeera nti akugambye nti omusango ruling ya 29 kooti tejjawo mateeka. mukulu muto nnyo yaweereza message Not until the law is amended. kansoma ku message zino ojja mu parliament not kiwoko na kaseke akalulu kalinga mupiira ttiimu emu tesobola kusamba yokka abagivuganya balina okubeerawo ttiimu endala esobola okuwangula ekikopo. If you recruit yourself as in acts of military or handling gadgets of the military, you will be taken to military court. Okukozesa ebintu by'amagye bajja kutwala mu kooti y'amagye. If Kyagulanyi said that President Museveni will not take a year in power, how have you asked how without rebellion? Kazibera yabuuzizza ebibuuzo sibibulidde n'abakulu babiwulidde. Akabinkano nze Deo Ntinda. It's a big jubilation that Dr. Kizza Besigye emerged as the most serious person on opposition compared to Mukulu Sentamu ne family ya Nupu yonna. Thanks goes to the panelists, especially Honorable Kabanda, but remind him that he didn't call me last time. Namba yange bweri okwo nja kugimuwa naawe twamukubira nkwebaza omukusesesi nebaza kanso musi naawe bonna betudde nabo mu program mu court martial naye wetubanga minisita ya controlling court twesabire Sali Isaac Nansana meya asuubirwa. Nze Umaru Babu Mengu Kampala mukulu Seruga webale kuweereza abakulu bakimanye nti bannayuganda tulonda bibiina tulonda kwagala. Yensonga lwaki tulonda abulala bonna mugga ate kuba president tulonda president Museveni. Twakkiriza nti Museveni ye tetujja mulonda tulekeko bulesi bano bannamugga tujja bakyusa abo twagala obbakyusa. Batumidde nnyo bakulu. Musi agambye mukulu Musi tumulinze mukono tetusula nsawo nedda tatusala nsawo mukulu Musi abagambye ati agenda babulira ebyensomyo byonna bibadde ku social media n'ebirala bikyali ku social media nja bisomako nyongere nga tusobola tutandise okuwumbawumba. Kakati bamaze okwogera ekibali ku mutima okutya kwabwe bakulaze bateereddwa kyekiddako soke ensi genda kubeera okukikati bateredde abadde abasibe bagenda kuteebwa kakati tugenda kuddamu kufuna mirembe okiraba otya mukulu Musi. Anti ekyo ekyenyininyini ekyeŋŋamba kyekigwa mu katego k'abagamba nti tuteeseze ku buli gurupu nga tuteeseza ku mbeera ya ggwanga. Bano twogera ku 28 eri abasibe abawera 200 abakkiriza omusango ogw'obutujju ab'e Kasese nga kuliko ne Kabaka Mulamba. Omu yagaana era omu yagaana n'okutuusa olwayo tebaguwuliranga. Wandigambye nti ogw'omu gwandibadde mwangu yali Katikkiro yagaana atambudde n'obwoya bumwedde ku ntumbwe. Bagamba myaka 5 emabega nti baleredde owulira omusango bino byaliwo 2017 ndowooza ne bagamba tuliredde omusango okunoonyeza kuwedde. Ebibiri babalemu okuvunaana. Omu yasigala omu bw'ati agamba nze neekuba ku Bangkok sijja kikkiriza teguwulirwanga. So wandigambye gwandibadde mwangu nnyo ogwo. So kye ngambye ekyo nti kino ng'oggyeko implications obulabe kye butuusa ku muntu ng'omu
ekirungi ekikirimu nti ekirungi kyensanyukira nti abantu abo tebandibadde mu kkomera olunaku n'olumu era bano abakuba embuto abagamba bala ali emagombe simanya sanyukako babaddeyo lwa nsonga ki tebandibaddeyo n'olunaku n'olumu era ne bwe yandibadde sitaani nga yabagulidde enzigi nandikyakyankiza ne bwe yandibadde sitaani nga yaguddewo enzigi z'ekitale ne bavaayo nandisanyuse kubanga tebandibaddeyo naye ekikulu ekiriwo nti okuvaayo kwabwe tekugenda kukyusa ate bw'otalwanirira nkola lwaki nze nfa nnyo ku mbeera kyovola nti bw'otalwanirira mbeera kukyuka eyo okugamba nti kooti masha ekozesezanga omuggo gwa Mwami Museveni nti gwayagala baga mugjewo kyovola kakigere ngambye nti ne Kakooza si kimwagaliza era nsaba aleme kibeeramu naye ne Kakooza ate ayinza otuukayo nkugambye Kayihura si yali wano nga tawanya bali omusajja bamuyitanga Muhanji yali akolera flying squad lumu yaŋŋamba kanso nze sikolera court orders nina box namba ejjudde court orders bamukwata bamuteeka emakindi namala omwaka mulala tageze mu kooti bamuwa bberi kooti mashini badde bamukwatira ku maddala ne bamuzaayo so kwegamba bw'otakolerera mbeera ya nfuga nungi tomanya ani gwe kinaakwata. Ono kansome ku bano Mwami Seruga muyimbi mugenzi Ikras Kawalya yayimba nti minzaani ey'omukwano tulina nnyingi olaba yayogera ku bya kulwala n'ebyokulwala ate yekkomera abantu abo Bwanika bwe yayogera ku bya negotiations ne mumutuuma birala Kavuma Aroni abatumidde nnyo kanfuna ono Mwami Seruga bali kutuweereza Tamale Daniels Manyama Mawugola ewa Honorable Namugga banafa benare balekerenga awo okudaalira bannaabwe naye bakimanye okalya dda kaddadda bingi byojja okukola naye nga binyigiriza abantu. Vincent ali Boston Mwami Seruga weebale kuweereza nze Vincent Nsubuga erukuli Boston bambi abantu abo abakwatibwa bayaayaana kuteebwa tewali kirala bw'oba ggwe walikoze otya mbatumidde nnyo. No omukulu kambamalirize bano nabo ebirowooza byabwe tugituuse. I know some of them prisoners were incited, duped and indoctrinated, but all in all thank God that one by one they are out too. Manyi nti baalimbibwa basigibwamu ebintu ebikyamu ne kale kasita bagenda bavaayo kinoomu. Sembu Sullivan asinzidde Kaleerwe. Funa omulala Mwami Seruga nze Joseph Kayemba Ismail Road Embuya naye ŋŋambira ku mwami ow'ettaayi oyo nti mwogezi mulungi mukyuse nentulayo ettayi nti mwogezi mulungi amanyi okunyumisa emboozi naye Uganda nga nnene okusinga ffe abagirimu ate ng'ekirala nsaba tuwe n'emyaka gyaffe ekitiibwa Honorable Kabanda nkutumidde nnyo angambye omukulabire message zempitiddeko omungi naye mwebale okutuweereza. Mukulu Seruga ask Honorable Koza, are the no prisoners a country of its own going by his example? Is not being truthful. Tubadde mwesimbu nnyo abanopo si ggwanga erumbye Uganda. Ono Henrietta asinzidde Ntebe. Basivilian abasangibwa n'ebintu by'amagye President Museveni abayita volunteer soldiers neyeewuunya lwaki UPDF bajagala ku bintu byo byokka bye bakozesa ne batajagala girwanirako. Basivilian weebale mukama wange message ngifunye. Hope this time you will read my message. Ask Mr. Musi about all allegations that from the money they get from EC, they said they have been taking care of the people with their families 300 million each financial year. Gwani anyombeseza n'okunyombesa linnya siira bakayemba byakyewusa ebyo byogansereze mufuna obukadde bisatu ebyokulabirira amaka g'abaana abo accountability yava mukaaku ne Fred Bwanika obivuddeko byabwewusa mukulu abigobye byobadde oleeta Mwami Seruga nkulamusizza nnyo ssebo webale kuleetawo ente Honorable Koza nkwetaaga nnyo mwera mwagala nnyo mukulu wa Koza Gwani essomero lyange ekyazanga nze anti Hadija Mwami Seruga wano oleteko ombaka waffe Honorable Sentayi Muyanja
ne Honorable Sise Namujju Zabu Wabokoto muwulidde ababaka bapyeru yo bajja kuli message tugezaako zisoma omukulu yamaze dde okumba Kakoza naye bakogedde kujja mukama wange mu programu eno ow'ettaayi obadde so naye bamusimba basinyo balina akazibikira ngatto omanyi waliwo omusajja omu yaweerera omwana yamala okumuweerera n'amugamba ompeeredde era nkusinga obugagga buli kimu kyonna nkikusinza kitaawe n'amuddamu nti nina kye nakola gwe kyotasobola kukola olw'okuba nkusinga emyaka n'okumanya kakati kyakimugamba ye yakimugamba omwana kye nakola gwe kyotasobola kukola ne bwoba oyina kubanga nze nkuzaala gwe kyotasobola kukola tayinza kwezaala tayinza nakuzaala taatawe oli yamuzaala kati abanyagalo bagamba nti tuyingana etaha amaarwa nti ezenkanankana n'ebisikide zikola nedda twenkana ebeera ku mwenge omanyi bw'otamiiramu naye gw'onsinga kiggwe nange ebibagamba sonna ngaakusinga ebintu ebitagambye njagala abantu abamanyibagamba nti atuuka ku William Street n'atangaga nti kino ekizimpe nkigabye guno omuzigo ngenda gupangisa enkya ngenda bagoba mukati bwe gumuggwako naga nti wenda si byange kakati njagala ekintu ekikwatagana n'okutabangula eggwanga lino ne bakwatira mu katuli ako ngaoli wa social media kyaweereza nti babadupinga ne babakozesa babafuula olutindo njagala okubulira bato bange at least kozi kabanda nyamba ko ihano negambirwa rakoze rata orarebere teregambirwa mukuru eki ejjano ejjano limanyi mu Luganda ekintu ekizibu ekyali kiguddewo nga n'okirabako kati nga kiteezi tokigamba mukulu mu myaka okigamba yali akirabyeko so okukozesebwa olina akufuula olutindo kyebuuzengako nnyo gwe okufuuka olutindo lwe yasobola okufuna kyayagala bato bange ensi gyemulaba n'eddembe lino lyemulaba erifaanana bwe riti teryali lyangu okulituukako kwa bonna basibe bano bonna bakanso balina omukisa bagenda mu kooti abantu ne babasiba ne babasanga nga gye bali baluddewo okubawozesa naye njagala nkubuulire nti waaliwo time ensi kwe yali nga tosobola genda mu kooti kusangayo musibe nze njagala ombuulire ku mulembe gwa Amini ani yeewaayo n'agenda n'aweza omusango gwa Beni Kiwanuka. No, you see a history of a country. President Museveni akamala emyaka 38. Yes, anti nkubuulira nti ensi bwe erina history yaayo. In fact, Mukapa yayogera nga azze addressinga parliament n'atugamba nti buli nsi yandibadde ennungi egoberere history yaayo emanye weeri emanye ne gyeraga. Kakati bato bange nti ababakozesa abo ne babakozesa ebintu ebibi weesanga ojja kukisigalamu wekkanga andi nkubuulira nti ojja kwesanga saagala nti nange benga nti baba abakozesa nga bafunamu ebibi saagala ate bano abapya bagende mu ekyo. Okay, nene kyangamba sikitegeera kiki ekiriwo ggwe newonere Tindimwebwa binaatambula alina kyabuuzaku mmwe abali wano abamanyi Tindimwebwa. Tindimwebwa yani olubonalebwa yani okay kankikomye awo Tindimwe alina kyabuuza ati mwami watayi anede watayi amaliriza omukyala wemawugona simumanyi nange nsaba mugamba nti okusoma history kirungi nnyo era njagala mujjukiza nti ebimu ku byatwala mwami Museveni mu nsiko yali enfuga ey'embi eddembe eririwo talowooza nti baalirwanirira bokka
ffenna twafiirwamu walina emyaka emeka era njagala omutegeeza bakadde bange balina bye bafiirirwamu tekitegeeza nti ne salient emirembe okulwanya it must be anti mulimanyi so nsaba omutegeeza nti history ng'omusoma oteekwa omuwa ekitiibwa ate osobole okuvamu ekyo kyewalimu okudda mu kipya so saagala biseera atujjukiza Amini birungi obijjukira naye ate saagala tuzze ku mulembe gwa Amini ekyo njagala nakyakimanye nti history mulungi okusoma naye tukolerere nnyo okulaba nga tetudda gye twava Masaka ogimanyi bulungi nti yakubwa ekizimbe kyaffe kyetwali tuzimbye ekifo mu 79 nekikubwa ku ttaka mpaka kati tekizzibwangawo so nsaba okutegeeza abatulaba nti tukkirize nti ebyobufuzi by'ennaku zino byafuuse byakufa na kuwona yensonga lwaki tujjukira twafiirwako abaana 59 mu kalulu akawedde in cold blood up to now tetuweebwanga accountability bakimanyi bulungi bano akalulu ke twayitamu okutya gaasi temujja genda wano temujja kwa tebyo bina bibaddewo so nsaba bakama bange bano bwe tuba tuli mu muzannyo guno ogw'ebyobufuzi tukkirize nti ebyobufuzi kuvuganya era NRM evuganyizibwa otherwise mujjeyo malu party politics mutuzeeyo mu movement system tutambuliraawo nga temuvuganyizibwa kubanga mu buli avuganya afuuka mulabe wammwe bakimanyi bulungi nti bano abaana bakwatibwa lwakuwagira Kyagulanyi kiki kizibu kyokka tewali kirala ono agamba babakozesa so ekyo tonzizaayo eyo naye nkugambye abaana bakwatibwa ye gwe nga tewafa so mwami Kakooza nsaba owulirize okutegeeza nti tulemererwakitegeera tulekeraawo okulowooza nti ebyobufuzi kufa na kuwona era ogenda n'obasanga kuluna ekijja kijje tujja kukozesa amaanyi gonna tujja kujjayo emmundu mujjukiza bujjukiza nti ezo emmundu zaffe ffenna ekitwawula ku bannaffe bano tusawa zino be bakastodian bebakastodiani b'emmundu kubanga be balina obuyinza so emmundu ezo tuzikozese ffenna zitukuume naawe so saagala emmundu azituume ekibiina emmundu si NRM era kyovula nti ennaku balowooza nti poliisi ye NRM era balowooza nti UPDF ye NRM so bina bimuteekamu kubanga ye ndowooza ye endowooza ye so njagala obategeeza tubikozese kuma bannayuganda nkulize 226 wagaye mugenda kutuuka tugenda mu opposition njagala okubuulira bano okukisa kuyitiridde tujja kukola bino tujja kukola so njagala tumanye nti sikufa na kuwona so abaana bano abakwatibwa ng'okkiriza nti nabayoola kubanga nali njagala kukkakanya ono yali anvuganya nga ndaba ntwala nobivaamu akalulu bwe kaggwa bate ebyaggwa wabba ne bakulangirira kati ate gwe omegga n'oluma webale nnyo kati gyolaga 226 abakuba baafa bajja kufa era mujja kufa bakuba bafudde bajja kufa manange temusabira bantu kufa anilide byayagala manyi omuntu babeera mulamu ng'omuvuganya osanyuka naawe nga omuto muwangudde naye nakuwangula webale kuweereza munakyalo tomusange Joseph enammere mbuuliza abakulu abo ababiri mukulu Kakooza ne muganda wange Honorable Kabanda nti kakati kikyeboogerako tuli mu lutalo n'olwekyo abakwatibwa nga bawagizi ba NUP bafuka prisoners of war mukulu Kabanda bw'otandikira nga tuwumbawumba wabulayo eddakiika 18 ziwere saa 7 naye abantu kwe bali balaba era njagala okubeebaza okutugumiikiriza okubeerako ne muwulira bye twogera ne mubisunsulireeyo kubanga eno gye tubeera nga tuteesa n'eri baba bateesa katumulabo bwe byayogera alimba tumulaba nti no yalimba yakola bwate saati ya Piero yo ate ekibiina kyagenda kakati awo naye bw'olabanga omuntu muno omusanga mu kkubo ng'abala engalo nga awanise emikono bwati ebizibu tebibaawo abibawaka abiba byalowoozaako kati gwe bwowulira abantu aboogere mundu Kakooza mwagala tussa mundu mwagala
ebizibu biva walala ebizibu byabijja eri waabwe mumawogola kati ali mubikasuka emawogola waliyo nalabye olupapula lwa New Vision nga waliwo abamuwa red card nti ono tumufulumize ewaffe kakati golaba muntu atandika kugenda kubala ngalo nagira nga atambula nakasuka emikolo nti gyali kyokya ngaayombesa ekkubo kume kati bweyiza olaba ngaayombesa kakooza kakooza tolaba nti emundu zemuleese noga nti omusajja tannayogerako ku mundu odde tuli wano tuwogera naye ebizibu biba biva wala omuliro guba gwokya ewalalalala naye kabanda naawe omanyi okugereesa nolwekyo abantu obasaasiranga olumu bwolaba ate akalulu kano waliwo abagambye nti kaluka akufa nakuwona si kituufu era nze bwe mba noonya akalulu abantu bamanyi ewange nti nze bwe ndaba nga bigenzemu violence abantu abange mbagamba you withdraw bwe mba wakulwana lutalo ndwerwanirira bwogo siyinza kusindikayo mwana wa muntu era omuntu wano bwagamba ate nga gwe tukutteeko wadde akaso bo bali bagende bakufiiririre gwogende mu paliyamenti nolwekyo eyo enkola naddala bwotubeera ku TV tulina ku preachinga patriotism era singa abaproducer badde asobola ebyo naye andibijjeemu nti akaluka kufana kuwona byemukola abafa mwabatta 59 baafa baluwa 59 baafa njagala mukuluka mayinza enkola yange wembeera ku TV oba obadde ongenderere nti omulala bayogera soogera ngenda kubanga omulala era ne information basaba nti nkuwadde no nsobola okugaana oba nenzikiriza kati njikuwadde ate gwoli kufulo ndowooza olwulidde wegamba kati ebyobufuzi bivudde eri ku kufana kuwona kati ne programu information ogitwala oba ojagala oba tojagala ogitwala gitwale ku mpaka oba si ku mpaka nja kusaba kanso ali wano nti nze bwowuliranga bankutte bino bebadde ogamba Ronald bwekakooza nti enkya Kayibula yali bwate gwe owuliranga bankutte bino ebyamateeka sooka obireke sooka onyambe enveeyo ekomera ndi menye bumenyi bangende wa muganga gwe amagezi gonna bwe naakozesa nze omusibe bwe naakugamba nti omanyi kanteese toŋŋaananga onzikirizanga nensooka nfuluma n'onfunira beyiro ne tulyoka ne tuwoze mukulu kabanda sooka oliriza ono owumbe bulungi agambye se bwe bakuweereza aba NUP baasibwa lwa byabufuzi ne bawozesebwa mu byabufuzi era ne basonyiyibwa n'okuteebwa nga basse mu byabufuzi kyokka batuufu okukkiriza ebyobufuzi basobole okudda eka meya bukyamuzi bazekketta wa Mutamu division Emityana siyinza kumuwakanya kubanga kimaze okutegerekeka nti bakwatibwa lwa byaki era bano bwe boogera ebyobufuzi babimala batya nabyabufuzi tuteese tukole ki ekyo kiveewo kubanga nze njagala kumaliriza mwami Sserugga nze saagala genda nnyo mu mbeera eno yakuga nti no bano babawa miliyoni 3 bano babawa miliyoni 600 manya bano balina ezibalabirira bano balina eziva mu bisiyaga bano balina nze bisaagala bigendamu naye jjo wano nabalabye bo bennyini wabaddewo kye bayita march to parliament march to parliament twali tulowooza nti nno byabwereere nti abantu bali mu kutambula kujja ku parliament nga balwanyisa nguzi nga tulowooza byaki byabwereere tugenda okulaba bo bennyini nga batandise okulwana twafuna wano miliyoni ya dola namba tetwafunyeeko tufe tetwafunyeeko basigadde mu maofiisi ne basinga ku front line gundi yazigabanye ne gundi ne batandika bo bennyini
tole mu lugambo mukama wange ku Twitter kuno nange ndaba program kugikakkanyiza nze nange ndabaawo olaba kati kabanga omubaka wa ERA aleeta bibozibozi nze ekyo omanyi $1 million yakifuna nedda nze bisiyaga kati ebisiyaga biyingiridde kayugiri omanyi wolimanyira nti ennamusa etuuse ku Nnyoge ng'oli bamukutte ku kizimba ng'oli batalizo mukwatawo ennyini ensoloboto weeri eno bakukwatira eno tebaagala okiwunzike. Nze siringa Kanso George Musinze ndi ku X gye bayita Twitter, siringa Namugga ne ku simu ye tekuliko app ya Twitter. Kati nze byenjogera biri ku Twitter. Honorable Namugga ntaginze mu Twitter account si agikozesa kyolina okumanya ate nkugambidde nti kati kabanda akutte kataka onkulese kyolina okumanya kati bwotandika tebali ku Twitter nti ne bw'omubuuza essimu ye kati agibikule baana be bagikozesa. Kaakati kyogamba nti buli kifuluma ku Twitter kituufu bye bagera ku Honorable Anita Abongo bituufu ku Twitter ate bye mwasinziirako kugoba buloopu Parliament abikkiriza ate ogambye nti ebisinziira ku Twitter byonna olumu si bituufu. Naye mbadde maliriza tugende naye byogere ng'oyogera bituufu sebo nze nina X byonna byoyogedde mbirina katuteekawo point endala. Bennyini abaali bakuliramu abaagola march to Parliament baali beeyuzaayuza noono akimanyi naye agola sirategeka okwekalakaasa tube fair kuba tebaliwo okwewozaako tobawaayiriza naye bategeka okwekalakaasa. ono yayogedde ku Dr. Abedi Wanika ono teyabaddewo wano kwewozaako bw'okootinga kyeyayogedde kibokke naye bali si kituufu bagamba nti abategeka okwekalakaasa. Agola yali ekunga abantu ng'emu ku ebo abakunga abantu okugenda mu kwekalakaasa be bamu ku abo abaali bakayanira $1 million agasa ng'alwanagana ne gundi ate nze njagala bw'oba reporting ekyaliwo babagamba nti baafuna $1 million ne bagamba si kituufu so kati gwoga nti omukubbo omanyi nenda mukolo tumaliriza mu nsonga obadde ogamba awululiza alabe facts dhano wafunira olugamba. Omanyi ekiriwo leka nkubuulire wankoze bubi wandeese ne Kanso George mukwano gwange naye ebyabaloya kambikubuulira looya ne bwoba wasse omuntu nga yakuwolereza akuzza mu nsonda n'agamba kati isooka ombuulire